Sabye Honorable Kasolo kubanga gwe manyi alina sente atuwe sente kuba twakola associations buli mwalo abantu baffe basobole okugula amata amapya okuva ku kizinga ekirala okudda ku kizinga ekirala tunywawo biri mulabya amafuta bibiri tetulina busobozi n'amaato ga mulembe nga ambulance agayinza okuddusa omukyala nga tusize okuzaala. Era tusaba Jeno otuyambe otufunire ku ntambula ey'oku mazzi oba motoka tusobole okutuukirira abantu baffe nga tubatuusaako obuyambi bonna. Eno ambulance zo tugatta ffenna si kibiina kya byabufuzi yagezako kukunga abantu bagale eri ensi yaabwe. Tumusuubira okulambula amasomero agamu agali obubi kubanga twagala okulaba nga ebya enjigiriza ebiri ebikomansimbi ebiri mu Greater Masaka byeyongera okuva ku level eno kwebiri. Ekyokubiri ebyobulamu okubanga abantu bangi bagenda amalwaliro agabali okumpi olusinga eddagala terimala. Naye yagenze n'agamba nzize wano kuloopa Uganda temuddamu kutuwa buyambi e Uganda. Abantu mukola ensobi oluusi naye okudda si musango kati mbakubiriza komansimbi tuddeyo ku kye twatandikirako. Ajjumbire nnyo ekiseera ekyo nga kituuse okwewandiisa naye ate si kwewandiisa kwokka mu register ya NRM naye n'okwewandiisa mu register ya byamukama nakyo kikulu nnyo ey'eggwanga. Seke ne bweneeba esazeewo ntugenda kusimba nnyiriri mu mugongo tukikole naye abantu balonde abakulembeze abatuufu batunuulye services gavumenti zeegaba mu bantu okulabira ddala nti zibatuukako. Omulukaka Kabala wano gwasigala nga tetuyinaamu kalwaliro kati bannaffe bali bwe bajja ab'ebibiina ebirala nga banoonya obululu ekyo bakikozesa ng'ekyekwaso.